buzi ne mmana n'etabuka n'etandika okwogera ebigambo ebitakwata nekola ne manya Awomerwa omukyala Awomerwa oba omulaba embeera ze okugonda okuyiika okukuyita okukukwata engeri kyakukwatamu gy'atambuza emikono gy'atambuza obulago gy'atambuza omubiri yonna ebeekolaki eba esobola okulaga nti Awomerwa ky'omukola. Kati wanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Balina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata ne medication visas. Okumanya ebisingawo oyinza n'okugendako ku ofiisi zaabwe ku Church House Kampala Road level ey'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Hello ekwalo sikoyewo ni night shift n'olwaleero abanya gange zisengafifi tugenda kwogerako nti otegeera otya nti Gwozina Awomerwa otegeera otya nti omukyala Gwozina Awomerwa oba gwe omukyala otegeera otya nti omusajja Gwozina Awomerwa. Fena abakyala abasinga obusajja wakuzina ng'obadde owomerwa bino byokola ekisooka mu byonna omukyala oyo omuteekamu gwe omwami omukira omulaba enneesisiwalaye abakyala abasinga okuwomerwa omusajja tulina okubeera nga omufiiringa nga ne waba akusemberera waati ng'agenda okuzina ng'omufiiringa kitegeeza kyagenda tuuka ali eri mu kuzina ng'owomerwa byakuzina. N'olwekyo omukyala yenna ng'oyagala okuwomerwa omusajja sooka omufiiringe wakuteekamu waati omukira era ogenda owulira ng'ogufiiringa immediately wamala okuyingira waati ogenda wulira ng'omufiiringa. Ekisooka mu byonna ogenda kufuna amazzi omukira gw'omwami gw'oyagala oba gw'ofiiringa gw'owooma. Abakyala muyige okuzina abasajja be mufiiringa omusajja gw'ofiiringa awooma nti ne waaba yakateekamu bw'ati gwera oba okolaki oba owoomerwa abatanaba kutandika nga gwewoomeddwa dda. N'olwekyo gw'omwami okumanya nti omukyala Gwozina akufiiringa kiba kitegeeza aba akuwoomerwa. Ekyokulala otegeera otya nti omukyala oyo awoomerwa. Nkugambye womuteeka mu oti omukira agenda kuleeta amazzi buli Gwozina emmana ng'erina amazzi ng'ereeta ng'eyongerako just not oyo omukyala awoomerwa. Abakyala basinga Gwozina nga siwoomerwa oba n'ozina omukyala nga tawoomerwa amazzi gabula. So omukyala awoomerwa sayini esooka okulaga nti awoomerwa ebiseera ebisinga gaba amazzi emmana neetoba ate bukyala buli w'omuzina ng'ayongera kutoba kitegeeza aba akufiiringa abeera akuwulira ate aba awoomerwa. N'olwekyo omukyala ono mumuzinye n'awoomerwa abeera aleeta amazzi emmana etoba eraga nti omukyala Gwozina awoomerwa. Ebigambo omukyala oyo byakozesa ng'omuzina bisobola okulaga nti akola ki tawoomerwa. Mukwano nsanyusa okukola kyokka owedda ffe abakyala tumanyi okulimba nga batuzina owedda nkufiire owedda nkulinze mukwano owedda nkulinze ng'era njanga njikutegekere lwaki just eri empoomerwa y'owulira yekuleeterawo creating oba okutondawo ebyo ebigambo
ebirimba ebisuuta kubadde okyoyinta omukwano okulimba nowenta nkulinze nowenta nagitegese ntanto kiwulire mmanayo weebukuma biki ebyo ebigambo omukyala byayogera ebyo ebitakwatagana ng'omuzina naye nga biwoomu biba biryaga nti akola ki nti awoomerwa. Ekirala ekiraga nti Gwozina akola ki Gwozina awoomerwa, omukyala agenda kukola kikubuulira nti mukwano omukira leero nga gugize nti mwami wonzina si weewo kyusozeeko eno, agenda kukuyambako. Buli omukyala wawoomerwa tayagala ojjewo, wali wempoomerwa mbeera sangala onjijjewo oba okitegeera njagala oleka okitegeeza ngenda kukuyamba kukula nga tusikola ki nga tukyusa nga tusegula mukira nga weguliwe ngwagala mbeera ngukwata mbeera okitegeera agenda kukuyambako nti agenda kusembera agenda kukyusa ekifuwato agenda kuwanikamu obeere ngaolima n'ogituuka bulungi kubanga wootadde wayagala osse tayagala okyuse. Awo ojja kumanya nti omukyala akola ki nti omukyala awoomerwa. Ekyokulala teriyo omukyala Gwozina n'awoomerwa n'atasikina. Omukyala wawoomerwa tasobola kusirika, tasobola kubanga eri feeling buli obwomi bwe buleeta eddoboozi okukyuka n'akuyita amannya gondi nze omusajja wanzina n'empoomerwa so tamuyita ku linnya erinnya abandi muyita okitegeera. So olwekyo omukyala yenna omuzina n'awoomerwa abeera alina okusikina, kati ensikina ye esobola okulaga nti awoomerwa kubanga omukyala w'omuzina nga tawoomerwa ebirowoozo tebibaawo bibeeri okitegeera. Ekyokulala azibirira, ogenda olaba nga azibirira bw'ati agonda n'omuzina nga agonderera yenna, ogenda olaba agonderedde agonze gwawo n'okabala mwami n'okabala. Ensonga endala eraga nti mukyala awoomerwa abasinga obungi abaami ogenda owuliranga emma neeyogera ogenda owuliranga emma neeyogera nti ki nti omukyala waaba awoomerwa ng'akuwulira ng'akufiiringa nakugambye emmana etabuka neeyogera ebigambo. Ekirala ekiraga nti omukyala Gwozina awoomerwa abasinga obungi amala kuba oba omuzinye awo wenyini wakola ki wayagala. Kati n'olwekyo abakyala abasinga nti omuzina okulaga nti awoomerwa olaba nga akola ki ogenda okulaba nga amaze kiba kitegeeza awoomeddwa omukira ne gumutuuka we guyina okutuuka genda olaba nga amaze. Omukyala nga awoomerwa afuna enkyusa y'ekiwato ey'enjawulo kubanga enkyusa eno ey'ekiwato eraga nti omuntu awoomerwa. Nabagamba abakyala n'okukyusa ekiwato kuno kuyina engeri gye kuleeteramu okufuna amazzi ti buli wokyusaamu n'owanika nossa omwami akoona buli wamu n'osobola okumala akoona n'atabula omubisi emmana n'ereeta amazzi agamala n'etabuka. Omukyala kasita omuzina emmana n'etabuka n'etandika okwogera ebigambo ebitakwata nekola manya awoomerwa. Omukyala awoomerwa oba omulaba embeera ze okugonda okuyiika okukuyita okukukwata engeri kyakukwatamu gy'atambuza emikono gy'atambuza obulago gy'atambuza omubiri yonna eba ekola ki
eba esobola okulaga nti awoomerwa ky'omukola, awoomerwa omukyala awoomerwa ng'omuzina tabula, amaaso engeri gy'agatambuzaamu, engalo zino engeri gy'azikutambuzaamu oba gy'azikutambuzaako esobola okulaga nti ono naakola ki, ono naawoomerwa. Tutegeerekese bulungi nolwekyo ezo ensonga eziraga nti omukyala awoomerwa by'omuzina. Mwebale subscribinga nakulikinga, sharing out, musubscribing ate mukomengawo mulabe videos endala. Thank you. Bye bye. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata ne medication visas. Okumanya ebisinga oyinza n'okugendako ku ofiisi zaabwe ku Church House Kampala Road, level ey'omusanvu, room 82, beba Zulu Tours and Travel Limited.